nze muvubuka eyali e Uganda nga nina ekirooto ekyokubeera omuvubuka alina ssente oba alina obulamu obulungi, nenfuna omukyala eyali awangaalira e Bulaaya mu nsi ya Sweden, n'asalawo andeeta e Bulaaya, n'andeeta nga temwali mu byakweyagala, n'abaana ntuuse e Bulaaya ate n'akyusa olugero, ne tuva ku traaka kwe twali tutambulira, n'anteeka ate mu firimu endala etaali mu puroguramu nga twali twateesa. Bakutuusa? Eso yantuuse e Bulaaya era baaliko abawulira olugero lwange gye lwasookera, ebintu ebitambula bulungi, buli kimu ne kibeera okke. Kati engeri gye tuli e Bulaaya, sisitemu y'e Bulaaya mugitegeera nti obeera e Uganda life eba mbi, bw'otuuka eno e Bulaaya n'ofunamu ka ssente ogenda mu jimu, nandika okuba jimu. Kati bwe nakuba jimu ne nkuza n'enviiri, ndowooza n'alaba nga nfuuse omusajja gw'alina okwebaka naye gw'ataalaba luli. N'ofuuka omusajja w'ekirooto kye? So n'asalawo anfuula omusajja gw'alina okwebaka naye ate nga kiri tebyali mu contract. Omukyala ono yali mu myaka ng'emmeka? Era yali akusingako myaka ng'emmeka mu kulowooza? Kunze yali asingako emyaka 3. Leka naawe lindako. Naye ng'okikkiriza nti n'abakazi abakuze emyaka tebakkuta kaboozi. Tasobola. Ate gwe Vancouver nze nkubamu akafaananyi. Omukazi gwe wayina alabika yalina ekidomola mu maaso oba pipa, alina akapasito bunoonya ebitundu by'ekyama, ogenda n'omutuukawo ng'okooza. Kati nze nina ebifaananyi era nali ngenda biwa kakalaamu naye nangamba sibimuwambireke nga biri ku mubiri gwange, neegatta n'omukazi nentuuka n'akatundu kange ak'ekyama ne kajjako amaku. Ng'wali wakabi. Sikubeera wakabi, naye omukazi yalina akasagazi nga ne woba okooye n'omukuuta n'akala nemutuuka n'okukozesa zebayita sinazi jeel oil. Nga n'okozesa oil nga akazi nga gamba genda maaso baby. Nga sisobola kwebaka, either olina okumakinga sure nti okozesa sitayiro zonna omumazise ofune ku mirembe. Naye wasitukira n'awawamuka n'ava mu tulo n'akulabako awo, agenda kuba nga atannaba kuliibwako. Sobola embwa zibakozesa abakazi. Embeera nagibeeramu because nasooka nemala emyaka 2 nga sigiriimu. Then nenjiyingiramu nenjibeeramu omwaka mulamba. Ng'okuba mukazi? Yes, nga nkuba mukazi omwaka mulamba. Yeah, so natuuka nga kimpitiddeko nenonya muganda wange oyo kakalaamu, nenja ne mubuulira ebizibu byange. Tewabawo abantu abajja mu inbox yange ne bampa amagezi ne nnondamu agaali gannyamba n'agatanyamba. Kati ge najjamu neefunamu aganyamba, nengenda nengula kamera ezitalabibwa. Abantu mwenna abaagala okufumbirwa abazungu, expect the unexpected. Kati olaba oyo omukyala yalina ekigambo kimu mu kamwa ke. Empapulo zaagala oba basi alize kiwedde. Kakati ekigambo kyeyalina tutuuse ku kigambo okitegeera. Kati bwamugamba nti empapulo zaagala nakugamba yingira ekitanda. Zisina kyekwetaaza ku kitanda. Era yangamba nakoze sina buzibu oba oli abawala abo nga nange ondya itisokke, n'ebyokuba ng'oli abali nga nze tondya ate nga mateeka nze mukazi wo tebigenda kukola wano. Kugamba obuzibu bwe bwali ku kaboozi. Yatuuka tayimu n'aba nga takyagenda wuwe ng'alina kuba wuwo oba yajjanga buzina ayagala saavisi n'agenda. Neri yamala n'avaayo n'awambira ddala najja n'asengukira ddala wano. Kakati weetabanga naye mu kikolwa emirundi emeka? Olunaku oba ewiiki tebibalika? Olunaku we nali nga sigenda kukola nga n'emirundi 6 agikupeeka ng'agyagala. Lindako kiddemu bulungi mpulire. Nga n'emirundi 6 agikupeeka padde. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mu gumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, kwanirizaako nnyo ku The Answer channel yonna gyesinze okukwata ng'otulaba ka Wisdom Official mikutu gyonna gya YouTube. Bw'ogenda ku mikutu gyo gya YouTube ojjagenda osakinga ekigambo ni erekawo space otekewo answer olekawo space otekewo channel ojja kukwata ng'otufuna bulungi nnyo. Kaye Wisdom Official bw'obiteekamu ojja kukwata nga nabyo otufuna ddala bulungi nnyo. Tujja ne tukwataganako mu buli wiiki ne tufuna ennaku ezimu ze tukwataganako wakati mu kuyisaamu ekiri e Bulaaya saako n'ezimu ku ezo ensonga eziri mu nsi eyaffe Uganda gye tusinzira okukwata nga oba oliawo gye twava okujja mu zino ensi. Nze Kakalamu The Answer. Nine Kaye Wisdom ne Uncle Waswa tuli naye mulongo. Abantu batugamba last time tukukomyewo okwo lwakuba olwaleero era ojjamaliriza ngo otukomereddewo ddala. Nga sinabatandika njagala otegeezaako baganda baffe abali confused wakati ku kalango k'enzannya abantu abakolera mu diaspora ali mu UK, ali mu Australia, ali mu Netherlands, abali mu Germany, abali mu Canada ne mu nsi ez'enjawulo. Akalanga ako kali specifically ku muntu ayagala okuba nga akolera ssente ku online oba ku mitimbagano wakati w'okubeera nga omanya kiki kye tutunda wakati w'okumanya marketing model ki gye tukozesa business eno ekwata ku ki ky'olina okuba nga okola ogendagenda ku Google osachinge website eno emanyiddwa nga www.g-viepena.com. bw'ogiteekamu bw'oti ejja kuba nga ekuleetera bw'oteeka email n'erinnya. Bw'okilikinga n'okkiriza nti oyagala kumanya biki ebigenda mu maaso wejja kutwala direct ku free webinar eyinza okubeera dakiika nga 9 oba plus something like that n'osooka olaba biki bye tukola. Kati specifically oyinza okunkubirako obanga ogirabye webinar eyo nga olina w'otategedde obanga oyagala sooka kubirabo byetegereze. Tewali agenda kukaka kukola kintu kyotayagala. N'oba otuuse kusasula ku $149 US bw'oziteekamu n'olaba nga bye bakunnyonnyola ne bye bakola tobitegedde, you request that money. Ezo sente bazikuddiza mu within 30 days kye bagamba nti refundable $149 US. So specifically business ojja kumbuuza biki bino, is it legit? Lwaki teweekolera due diligence nga ggwe n'olaba biki bye tukola, marketing model ki etambula, ebisigadde bijja kutambulira ddala bulungi. Kuba ku namba yange eyo 1647-821-8189 oba ogende ku www.g-viepena.com ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo. Tutandikirewa tubuuzeeko oba bwana Waswa tubuuzeeko? Bwana Waswa tubuuzeeko. Okay, sabo tubuuzeeko sebo. Abatuwuliza era abatulaba ku Kaye Wisdom Official ne ku The Answer channel eya mukulu Kakalamu The Answer Sanso Balaba. Tuwebaza gye mukola mwena bali mu diaspora n'abali eka e Uganda. Tubeerayo e Canada Toronto ne mukulu Kaye ne mukulu Kakalamu Ibra K Mukasa Remy Ntambi n'abalala bonna abatambuza emirimu gya online oba business ya online. Sanso Balaba basewo ne banyabo. Alright. Bwana Kaye tusaba tubuuzaako sebo. Bannaye mbalamusizzaako. Oba oli Canada one of course. Bano t-shirt gye nyambadde ojja eriko Stanlow and Immigration Consultancy. Registration number yaabwe eri wano.
tubadde nga tukola ka gundi sebo gundi tubadde tukola wano baloya ba wano mbebaza bannayuganda betwayisamu ne betubadde twogera nabadde waloyo omu ng'oggyeko Jadi Nsamba agoberera nnyo bayida we gundi twakolanga wano nina naye alaba mugo weka ambikako ze blanket atakubikka takubikka era kyobola batugatta era sebo natidde nga simanyi size yo kubanga stand yabadde ngamba extra small baba nangamba nangamba wisdom gamba abantu naddala banna Uganda bali eyo kubanga yato ono lwaki era namugambye soke nzitumika kati gwe kyogedde gwe nja kwambalira ddala gundizo yanga wisdom tuba ne pro bono wano abaana bangi babeere eyo nirwa kubanga oba tobalaba tojja kulumba muntu ng'aba ayagala buyambi tosobola ku advertisinga muntu nti mujje mbayambe ku bwereere nangamba nalaba byemuli mu kukola biyamba n'ebyo byemwogera kukanze nali kweri issue egamba bannange bw'oba oli mu zino ensi okuggyako otherwise ne obeera nekikuganye baloya bano bannayuganda bali mu kaaka ensi kuba bategere be tuyitamu obulungi abo bolaba abo so bonna abaliyo n'abamu bessasinkananga nga bacha they appreciate what I say kinyumira so kyekyo nyambadde eno musoro banonyako naddala twagala ofenga oli eyo ng'oli munnayuganda ffe tetulina kye tufunamu ng'ofudde n'okubeerako kuwano naye twagala obeere mulamu oyambe community ne famire yo so abantu nga bano bebavayo ne bagamba whatever pro bono ogenda nga ezikyaliko I don't know oyambibwa oba oli twebaza oba tatwebaziza nakyo tetukinaako tetukinaako musango esebo ekintu ekisinga okunsanyusa nga tukola ebintu bino one nti birina impact gye bireeta eri society ekyokubiri nti betukolera olabeera nga waliwo alina solution avaayo n'ateekayo wakati mu kuyamba oba nomukuzza kye bayita kwekyo ensonga eba egenze mu maaso lwaki bwana Stanley atunuulira n'alaba nti waliwo gap ebaddewo ba bridge eri awo najja n'akutuukirira kitegeeza nti tasinzira businzizo eyo n'agamba balabika kubanga engeri gyewaleeta this point gyewaleeta nze nga nze nalaba neŋŋamba omusajja ali mu kwempawalinga abantu baffe bennyini bannayuganda naye yagenda obyogera by then nga tewali sijjukira nti waliwo yali akusasudde but wali okola bukozi kintu nga oyagala bwagazi Kakalaamu nsaba nkunyonyoleyo ekintu mu nsi kiri kimu nti kaye mulaba movies ebakola wano movies nyingi zikolebwa era zigenda katale naye tewali movie esinga kutunda nga gye bakugambye nti based on a true story okiwulira kubanga kiba ennyonnyola oli kye yayitamu real life stories size zino movies etulaba nga zirimu friction y'amaanyi ezirimu okulimba okw'amaanyi ezirimu storytelling teri based on factual kati ekintu kaye ekyabawa oba kyenjokkeerambawe oba Ibra kyajja okuwa oba Kakalaamu oba Bini oba ani nga kiri based on real life stories kisomesa era omuntu kimusinkinga mu bwongo and by the way singa kiba kyakutunda it will be the most expensive. All right, bwana Remi Ntambi ali ku kamera omanyi nti nno waliwo twabadde nerozo ojja kuongeza kuba tulina microphone twabaddeyo ku gundi gye twabadde wa Ana Bridal actually era nebaza abantu abaze event nasoso okubaako MC ati omwana najja nga alina bbaawe n'ayogera ekintu ekyanneewunsiza and I love it omuntu wajja n'aŋŋamba yagambibwa ati kaye wisdom manyi kino tokimanyi konze okay tuyimiridde n'Orlando ne Gabi naga musajja gw'oli w'amaanyi era tolekanga n'omuntu n'omu okukakkanya ky'oli okitegera n'agamba ogenda n'oyogera ebintu bino nno bye twogeranga ebyokusaaga because olaba wetwogera nti do this oli mwana wano kola kino nga woogambye teri atusasula osanga tukikola nti fe abamu nze nagaa Katonda nti olimpa omukisa ndifuuka mukisa eri abantu abalala nze ate soogera Katonda kyatampadde nzikiriza nti waliyo abantu basobola okuzuukira naye engeri gye sitalabanko Katonda kunkozesa kuzuukiza muntu sobola obutakyogerako naye nsobola okwogera ku kyessente okirekera ekintu ekyo n'ebiringa ebyo tuba wano gweraba program ebe entertaining tukunyumisa oseka okola ki naye kikyofunyemu at the end of the day kati omwana yagamba yali ne bonaga kalaba ono
omanyika ye wagenda n'oyogera ate twakyogera juzi nti oli Bulaaya ekyeyo kiwadde ebbanga oba nedda olinagalala otambula butambuzi naga wisdom omanyi twazzemu ne tulivisinga ne bba wange ono naye ate tetwakigenda deep ojjukira wetwalitogera tumanyi tulete kyakaizi twakigenda deep but nagamba bugambe nti when you have a direction okay osobola okugamba nti okay wana amakago bitebite but woba okyali muwala bitya nga muzze wano osobola mu bbanga bweriti what am I looking at bwe nkifuna nzizaako ki bw'obeera bw'otyo ebintu bijja kutambula butambuzi otherwise osobola okwejjusa. Okay, tugenda kudduka leero kiyumba anaagwe ekisookera ddala nsaliddwa nnyo nti bwana Wasu ogenza okujja nga waliwo story gye nnina wano nagikola emyaka nga 2 emabega ndo teginawera myaka 2 nali natera okujja 2023 awo anyway girabika giweze omwami ono awangalira Sweden Bannayuganda abaali ku ebiseera ebyo nga tukola the same show but different name oba oli awo eri yali ekive Bulaaya eno kati eri ekiri e Bulaaya so by then nali ntula n'omwami amanyibwa nga Kayamaani nefuna omwami yali awangalira Sweden nga ayagala kutusharingirako ku story saagala nnyo ndowooza kunnyonnyola nnyo story nga bwe yali naye ekikulu tuli nawe ku line ssebo wano mwe tuwangalira mu Canada tulina ekibuga ekimanyiddwa nga Toronto tulina Vancouver Ottawa nakyo kibuga tugambe okay Toronto Vancouver ne Ottawa linnya kiri oyagala okweyita ku ebyo ebibuga oyagala kweyita Vancouver. Okay, kati mu mboozi eno yonna omwami ono agenda kubate nga ayitibwa Vancouver. Lwaki? Olwa butaagala kwatuukiriza linnya lye. Naye story era tujjukira nti ne mulundi guli ogwasookera twakozesa linnya ddala eryaliwo mu kaseera ako. So twagala otuzzeeko kati yali Ellis Clean gye bampa. Olwo tuyita tukuyita Vancouver. Nina mwami Kaye Wisdom wano nina ne mukulu Waswa Sesanga. Olina gweyagala obuuzaako kufa abali wano? Mpozi jasinja kusiima mukulu Wisdom Kaye nti tusiima empeereza ye. Yesebo. Tumwagala nnyo ffe nga ffe banva Bulaaya banne era tusiimira ddala kintu kyenyiza okugamba. Alright. Mpozi nawe mukulu Kakalaamu nti mbadde naawe okuva story y'obulamu bwange gye yatandikira nti wadde mu kusooka yatandika nga yasanyu wakati awo n'ebeera y'amaziga eyantuusaako n'okwagala okwetta n'okutuusa olwaliro kati wenkomeddewo ate nga ninako kukaseko kyenjoga nti nenkwebaza okubeera nti ombeereddewo n'okuba nga obadde ng'onkyekingako ng'onkubira amasimu okumanya obulamu bwange butambula butya n'okuba ng'osobola okumpa counseling kyenyiza okwebaza. Amina. So omuntu akwegaseeko for today otuzzeeko katono emabega otukubira ekifaananyi Vancouver gwani obeera otya musanyu ate nodda mu nnaku ate ne mu kaseera kano etukusangidde? Okozaayo katini kuba abataawuliriza episode z'obulamu bwange ezasooka emabegako myaka nga 2 emabega oba 3 nze muvubuka eyali e Uganda nga nina ekirooto ekyokubeera omuvubuka alina ssente oba alina obulamu obulungi nenfuna omukyala eyali awangalira e Bulaaya mu nsi ya Sweden n'asalawo andeeta e Bulaaya n'andeeta nga temwali mu byakweyagala n'abaana ntuusa e Bulaaya ate n'akyusa olugero ne tuva ku track kwe twali tutambulira n'anteeka ate mu firimu endala etaali mu program nga twali twateesa. Mu kaseera kano tujja kuba tuyingirangamuuko wabeerawo ayinawo ekibuuzo awo ng'akibuuza then tweyongere emboozi. Olina ekibuuzo? So omukyala yamuleeta nga bamuleese buleesi Bulaaya nga si mukazi we si n'amaana n'amwefuulira n'amugamba afuuke bba. Mukundeeta e Bulaaya kale okubitemaatema to be short nti nafuna omukyala nanguza empapula nandeeta okuva e Uganda nandeeta nga andeesenga bbaawe ow'empapula naye nga tisobola okwegatta.
Omukyalo ono yali wa ggwanga ki? Omukyala Muswidi. Nga muzungu muna Uganda Muswidi. Muswidi pure ne kala ye ya Kiswidi. Okay. Neda kye tubuuza. Nga mweru oba muddugavu? Nga mweru. Okay, genda maaso. Omusisinkana otya? So, nali Uganda, bali bagide mu bitongole, nga balina bitongole biba NGOs bali bakola mukati gye namusinkana ne mubulira ekiroto kyange, nandaga nti ayasobola okukimekinga ne kiyitamu. Okay. Bwentyo bwe najja okumusinkana, naye mu kumusinkana alina ssente ze yansaba, of which nali nkola ngasobola ozinoonya nenzifuna, nenzimuwa ne tuteekateeka ne tukola embaga eya kooti okulaba tuli bafumbo. Then ye nadda nanterayo empapula, embase ne biyitamu ne bampa nenzija ne musinkana ne Sweden. Sente nga mmeka awo? Yansaba obukadde bwali 4 nze Uganda. Muzungu ali bubi nnyo. Nga mugenda okuwasa wamuwako sente mmeka? Namuwa cash. Obukadde nabo n'omulundi gumu? Nali mpulina because nali nkola mu internal affair nga nina ssente. Okay, tugende mu maaso. Yeah. Bakutuusa? So yantuuse Bulaaya era abaaliko abawulira olugero lwange gye lwasookera. Ebintu ebitambula bulungi, buli kimu ne kibeera okay. Kati engeri gye tuli e Bulaaya, sisitemu y'e Bulaaya mugitegeera nti obeera e Uganda life eba mbi. Bw'otuuka eno e Bulaaya n'ofunamu ka ssente ogenda mu gym, olabika okuba gym. Kati bwe nakuba gym ne nkuza n'enviiri, ndowooza n'alaba nga nfuuse omusajja gw'alina okwebaka naye gw'ataalaba luli. N'ofuuka omusajja w'ekiroto kye? So nasalawo anfuula omusajja gw'alina okwebaka naye ate nga tebyali mu contract. Omukyalo ono yali mu myaka ng'emmeka? Era yali akusingako myaka ng'emmeka mu kulowooza? Kunze yali asingako emyaka 3. Leka naawe lindako twogera ku mukyala nga mukulu ku ggwe ng'ali myaka nga 5 oba ng'oli mu 2? Yes, twogera ku mukyala by then we namusinkana yali ali mu myaka na plus nga nze ne mu myaka 25 24 26. Ekitegeeza ali akusinga emyaka 15? Kyonna kye kiri yali mukulu awo. Yali asingira ddala kyolina okumanya era mukulu. Nti yali mufumbo teyali mufumbo? Teyali mufumbo kubanga yali tasobola kunteeka mu mpapula zewedde nga mufumbo. Genda mu maaso, genda mu. Yalina abaana? Nandeeteewo. Teyalina baana. Genda mu maaso. Nandeeta e Bulaaya then bwe nateeka nenjimingamu biki nalaba nti nno nsobola kuba mukolera mu kitaata. Then nanteekako embeera ebintu byakyuka era abawulira episode zange tetwawulira kati tokozesa twawulira gwe nyumya kati ng'ebipya kuba waliwo omuntu omupya awulira kati gwe nyumya bulungi nnyo ekyomakulu tokibuuka. Ogiminze awo kati wotuukira okugiminga n'okuza n'enviri awo wayiseewo bbanga ki ng'obeera mu nnyumba ye? Nali sibeera mu nnyumba emu naye yali yanfunira apartment naye ng'erimanya gaffe FMB because yali abeera wuwe nga nange embeera wange. Twali mu contract nti teri byakweyagala nga byaffe contract yali ya bigambo nga si ya buwandiike. Kati bwe yantuuse e Bulaaya yanfunira apartment eyange. Era mu kusooka byali nkubuuze kati kubanga abaana b'ewaka mbamanyi omuzungu yali mubi nnyo kwegambanga gwe nga nawe olyawo nga talinaako kasikiriza kwegamba tunnyonnyolemu. Ekituufu kiri nti omuzungu yali mukadde. Kyenyinza okwogera. By the way, obukadde n'obubi byanjawulo. Obukadde n'obubi byanjawulo. Naye era omuzungu wakaddi wabiiwa. Naye mulimu abakadde naye nga bakyali bulungi n'emibiri gikyali wamu. Balina ssente abo. No, to be honest, ekyamazima oli omukyala yali ng'ali myaka gya maama wange almost n'okumusingako katono. Kitegeeza teyali 45 ku 25. Sims yali mu 60 ng'oli mu 25. Naye yali mubi tukkirize. Kayogedde kubanga olawo omwana eyakava e Kampala alaba omuzungu n'agamba mu butuufu tansikiriza. Abaana b'e Kampala abo nga batera okuyoolayola. Kakati Vancouver kubanga waliwo ne kasinario kesaayogera bwe nagenda kwembasa okukola interview
bambuuza ebibuuzo bingi nnyo about that ndi mulaavu naye mwagala oba just mbaza mpapula ng'amaze okunteekayo kugamba nga n'abankolako interview ku Embassy baakiraba nga balaba nga awataliiwo laavu nga balaba emyaka tegigatta era bambuuza ebibuuzo byali bingi ku Embassy. Nsaba nkubuuza ekintu kimu. E Kampala mwinaye mwali mukoze mwembi ebyagala okusemintinga obufumbo oba tewaali? Tewaali, just yali ddiiru nze nsobola okuyamba n'enkuyingiza Bulaaya kasompa ssente bweziti. Yensonga lwaki waliwo ebibuuzo bingi kubanga ne myaka difference ekintu kino kikikola kaye nga twagala okusomesa abantu nobayigiriza baliyo abakiraba kati nti bw'okola difference y'omuntu gw'ogenda okuwasa nga ali myaka egyo questions zigenda kuba nyingi ekirala bwe mmanga temulina kibagatta waka questions zigenda kuba ki nyingi ebibuuzo bingi bigenda kujja ku muntu gw'ogenda okuwasa akuleeta e Bulaaya okiwulira whatever case kubanga n'oli waba ali eno ng'akunoonyeza omuntu alina okunoonya omuntu asuutinga mu ki myaka otherwise mumwina okubaako n'ekibagatta kyemukozewa e Uganda okiwulira oba wano so questions zijja kuba nyingi ng'olina omuntu gw'otwala nga bingi tebikola ki tebigatta so mukulu Vancouver twagala tugende mu maaso nga nkubuuza ekibuuzo kino ovudde e Uganda mutegeraganye akupangisa apartment gwosigale ng'osasula rent wo naye asula yekka olina omusajja gw'omulabanga ng'ajjako ewuwe oba ggwe naawe lindako oba ggwe naawe wamulaga interest y'abawala abalala n'otalabawo bbuba mbeera ki yali wakati wammwawo mu relationship mukusooka kaŋŋambe bwe nti emyaka ebiri gye twasooka okutambuza contract yaffe buli kimu kyakitambula bulungi because yalinayo omusajja gwe yali atera okumiitinga nga mumumanyi naye nga si bafumbo mu mateeka because nze yali mu system era nange apartment gye nalinayo obuwala obw'emyaka gyange era n'olumu yajjangako kewaka n'asangawo ko naye nga takola violence nga takola lutalo lwonna because twali tulina contract teri byakwegatta tuli ku mpapula era yensonga lwaki yanfunira n'apartment eyange naye nga nze ngenda n'enjiriba nenjesasulira nga nze sasula lenti naye nga tuliko mannya gaffe fembi because nti yali nakajja wano naye sirina kyensobola kukola naye nga teri asobola okubaako byankolera because nti nali mu papula ze kati fast forward mukulu Vancouver fast forward embeera eno ejjawo etya kyava ku kinga mugende ewuwe n'omulaba ng'akyuka yajja ewuwo n'akulaba ng'okyuka kyekyatrigalinga omukyalo ono embeera we yajjira n'empapula zaali ku level ki by that time kubanga empapula ze nali mwetagako nali nakuzifuna mu myaka 5 okufuna akatabo kaabwe akagamba nti mazeeyo nti sina kikyana kye neetaaga ku muntu yenna yali girina kuba myaka 5 ze bagaba ku bufumbo ng'ogire ku bufumbo bakuwa akatabo ku myaka 5 kati nze mu myaka 2 nali maze okusasula ssente ze yali amanja kubanga nasooka nenkwata ssente nenzimwe yaŋŋamba Uganda muwa obukadde 4 teni bwe yaŋŋamba okumuwa obukadde 4 bwe twatuuka eno n'aŋŋamba nti waliwo ssente naze nina okumuwa because alina ebintu bingi byalina okunkolera kugenda ku appointments zange be balina okugendayo zi interview okubeerawo ate ne bamubuuza ebibuuzo biki tugenda appointments kati nawaba akasente akalala ke yansaba kati akasente ako nga nina okukayiriba era infact yanyamba n'okunyamba okufuna omulimu naye esente zo zazisasula nga walinga olabayo ddala nga zeyakusaba zasasulayo oba ye yagenda nga n'akiryalinga tewaliwo sente ziyasasula kubanga buli kimu ekyeno kati tewaliyo sente zosasula olwaleero system ogimanyi okimanya nti tewali sente zisasulwa tewali sente zosasula yeye yazijjangamu sente naye nga tewaliwo sente zosasula olina ekibazo buli kimu kyabwe okujjako kyakindi okuwa kubanga kati ekyo olaba ono kyayogedde abantu abamu balaba abazungu babayita Yesu babalowooza abazungu tebaliyo beetaaga ssente abazungu tebaliyo bayaaye balimba era nze nsaasira nnyo abawala naddala abawala abali e Uganda because kati ensi yaffe Uganda buli muntu yenna ali desperate bw'alaba omuzungu ng'azze mu maaso oba wa myaka 7 yetafaayo nze nagenda ne ŋŋamba abaana naliko omuzungu abazungu kati babaza olaba olinga wasindika akagaali omuzungu okugenda wano mu home baakizudde naddala ye German gye nali nti
kyangu kiba chipa nga yeeyagala ogenda mu Africa okufunayo omuwala ne baba mukyala ne baba mukyala n'afunayo omulenzi lwa nsonga bw'anaagula emmotoka haliya gojja kujanga yabbeeyi oba muyina amaka era abakimanyi oyinayo akawala oba oyinayo omusajja kyonna kyekiri kati omuzungu oyo wajja munnange gwe omutwala newammwe ne mukola n'embaga kati omuzungu ye abakimanyi nti tomwagala omwagalako ki naye omuzungu oyo abakimanyi ebbanga lyogenda okumala naye naddala abo abazungu abali e Germany bakizuula nti mu Africa ewali abawala gw'osobola okuwasa n'aba housewife nga takola okitegedde kye ŋŋamba nti oba olabirira ye you become nga gwe indirectly oba tomanyi omwoleza nti ye mifo ky'okufuna waaka gwagenda osasula ssente nnyingi oba omutwala mu home ng'omukadde ogenda fuuka caregiver indirectly nga tomanyi nga litosasulwa point endala eri bweti mu nsi ezimu ekyo nkyogedde mu abaana abali naddala abawala mukitegeere nti bonna abasajja be mulaba basusse mu myaka you were caregiver actually not a wife ye abakimanyi era ye abakimanyi nti oliko mwenzi and a sex object by the way akimanyi nti no first of all yegatta naawe wane kisobola okuba ekizibu kwa akadde kubanga omukyala talina gyagenda mujja mangu ajja kuba expensive gyali mulaba ne bana abazungu abalinga abaliko ekikyamu obulemu waliwo wano omuwala simanyi muzungu naye muzungu mumpi bw'ati saali nnyo akabi eyo ndowooza akoze nnyo following eyo Uganda yajja Uganda n'awasa omuwala muwanvu bw'ati muddugavu abo okimanyi waswa nti abantu baliko obulemu wano abazungu balina ssente zine ze babawa n'ennyumba kati bambi bino tubyogera tuyambe mmwe bawala abali e Uganda muli bakayagiva muliwo okulabirira bano bantu era temweyita nnyo abakabi wadde muyise famire n'olaga ensi nti noleesa omuzungu oli caregiver w'ono muzungu majority of okusinziira ku myaka omulimu gwakola interest ozitunuulira n'ozira omuzungu yennyini omutuufu omuzungu yennyini omutuufu yono kati gwolaba nti mu myaka mito yajja n'awasa jjojo najja n'awasa iri Nambiru ne bakula ne bazaala abaana baabwe kati abo be batono abo nti bazze kulaavu nti bato ne bawasa naye bana bakuze kati sabo tugende mu maaso tutuuse bakugambye mulina okwegatta myaka ebiri empapula zaali zituuseewa myaka ebiri zaali tezinnaba kutuuka naye nga ngenda ku interviews nga naye agenda nga bamubuuza obulamu bwaffe butambula tutera nga bamanyi abazungu nti bakola follow up ku bantu baabwe emyaka ebiri nga toddako Uganda oli awo myaka ebiri tokkirizibwa nali sinaba kukomawo naye tewalina residence by that time nagirina naye era nga tekola makulu nga sinabafuna akatabo ate nga akatabo ninakafunirako eyo omukyala kyogamba ku residence wali tasobola kugenda Uganda nali siddayo because nti system yawa ne Sweden yabanga bakuwadde empapula tugeza zino ezisooka oba olina okumala emyaka 5 okuddayo era kasaba nga bakuwadde travel document ku page esooka kubamu ekigambo ekinene nti osobola okugenda mu nsi zonna but you nsaba ompuliriza ekintu kiri kimu marriage kiralamu ne kino kyewaliko ekyasayiramu marriage okkirizibwa okutambula n'oddayo e Kampala n'oyita Nantebe ne student akkirizibwa okutambula n'agenda n'akomawo omukyalo oyo alabika yayina obubadi bwe yakuzannya bungi gwe bw'otamanyi olw'okuba nti yalaba nti oli nayive oli mupya okiwulira naye ku marriage kiri bwe kiti okkirizibwa okuddayo ng'oddayo ne passport yo naye nze bwe natuuka waneno ne nteekayo okusaba obutuuze akatabo ka gavumenti yakatwala aka Uganda awo tubuukewo omuganda nge kiri bakyalulala tugenda otunnyonnyola ekirala tuleme kubula negatofaayo tugende wano aha omukyala atuuse okwagaza gundi omukyala yatuuka ng'ayagala kwegatta oba wenze kyogera gwe obwagazi tolabayo wadde n'akamu wadde n'akettondo wadde n'akanyiri kutu lindako nga boyfriend alazeewa baawukanye oba ng'akyali naye ebya boyfriend kijja kulimba because ne gye yali asula nali simanyiiyo tugende mu maaso agambye nti nayagala kwegatta
nali simanyiyo ate era nga sina right lwakimubuuza ku bulamu njagala kwegatta twalina contract akutrigalinga ate ogenda mu kikolwa kugenda mu kikolwa waliwo olunaku lwe nalinayo appointment nga nina okugenda ku migration kubanga nti woba omaze okusaba empapula obayo neza appointment okugenda ng'osaba akatabo obutuuze mbaamu za appointment zoba ne government oba kibayita migration kati migration system yawa ne Sweden oba nawala weeri simanyi nti oyo omuntu eyakuleeta bw'oba ogendako appointment olina okuba naye era olina okugendayo naye era terasobola kukuwa katabo oba kukuwa butuuze nga toli naye. Kati eyo issue omukyala agamba ku lwokuna mugenda mu kooti ayagala kigambo bw'oba tokimuwadde talinnya ku lwokuna mu kooti because nti nali nateekamu da ssente zange nga namulayo tammanja ate nga empapula nzeetaaga neekaka kyenyiza okugamba nenfundikira nga neegasse naye. Kati gwe lindako Vancouver naawe nyimya firimu nga Vidmark yonyola okwegamba we muvaawo tewamugamba naye omuwala wakubye lwaki temwayogerako ati omugambe tawanvu agezaako kuteninga nayogerako naye naye nga sobola kugera naye mu public because twalina ddiiru eyafa ate gye saagala abantu bamanye nti nagula empapula era taye kyakubuuza nti mu butuufu wadde mwalina ddiiru yammwe temwaddako wabbali nga muvudde mu kooti n'omugamba naye omukyala wakubye waki kubanga okimanyibyange naawe kyakuleetedde okuba omwana ak'omuntu we one on one. Kati olaba oyo omukyala yalina ekigambo kimu mu kamwa ke empapulo zaagala oba basi ali kyekiwedde kakati ekigambo kyeyalina tutuuse ku kigambo okitegeera kati bwomugamba nti empapula nzaagala nga kugamba yingira ekitanda sina kyekwetaaza ku kitanda era yaŋŋamba nakoze sina buzibu oba oli abawala abo nga nange ondya itisoke naye byokubanga oli abali nga nze tondya ate nga amateeka nze mukazi wo tebigenda kukola wano tugamba obuzibu bwe bwali ku kaboozi yatuuka tayimu naaba nga takyagenda wuwe ng'alina kuba wuwo oba yajjanga buzina ayagala saavisi n'agenda neri yamala n'avaayo n'awambira ddala najja n'asengukira ddala wano kakati weetabanga naye mu kikolwa emirundi emeka olunaku oba ewiiki tebibalika olunaku we nali nga sigenda kukola nga n'emirundi omukaaga agikupeeka ng'ajagala kiddemu bulungi mpulire nga n'emirundi omukaaga agikupeeka padde gwe nga tokkuta mukwano natuuka time nenfuuka addicted ku mwenge neŋŋendako ne mu depression nga sikyaswa mbadde njokubuuza omukazi yalina ebiragala bye yali akozesa oba ye yalinga nnomo jasi naye mu Luganda kye tuyita akasagazi nga gwolaba jasi aba ayagala bwagazi oba yalinga ayina ebimuinfluencinga nga ayina ebiragala byakozesa ku muzungu sijja kugamba nti nalina ebidagala because sibimulabanga kera saabiraba naye nabuuzaako ku bantu abamu ne baŋŋamba nti emyaka gy'abo abantu kasaba tukamu egyo emyaka babaagala nnyo okwegatta kati mulongo kankubule tuyamba abantu batulaba mbadde nti neerabidde najjayo nga ndi mwana muto mbadde neerabidde leka kirekeraawo wafumbirwa oli virgin anti kati wuliriza kyembadde ngenda okugamba tuyambe abantu abatulaba mulongo abazungu wamwagala wange obadde kati bagamyeko ebibuuzo ebimu abazungu abazungu nedda ssebo tojja givaamu abazungu abo waliwo atuuka nga n'ekitaba myaka ng'ali addicted ku kintu ekyo newaaba asobola n'otuuka naddira ebitundu bye ebyekyama atisti mulabe TV nga bimulimu ng'ali bw'ati I don't know what is the problem. Dano wasasolo ganti nimo. Yoyogera
kubanga nyake madendeseyo kesogedde sisobola labaga tunyonyole tukola mulongo tukwaje tuyamba kakalamu tuyambye omairo atimba lese mmwe mubuuze basala mjidirect banze najiwulira ekitegeeza Vancouver njagala wabadde emboozi yammwe mulabe bwagala nesagala ate mubuze sagala twagala kugamba I want him mumuwe direction muvuge lwaki nsirise mumuwe Vancouver ina kisole gyatuwa yes njagala mumuwe naye nga muvuga story nga akwata step by step leme kubula because nze sagala kubidingana kakalamu ulira okay kati ani abuuza ku luno Vancouver ina kyatuwa okay yogera ina kyatuwa naye twade tuongereza mtu yamba abaagala abazungu okay yogera se abantu abazungu mu kwagala okwegatta mo tolaba nti abaana baagala okwegatta abazungu nga yayagadde okwegatta kakalamu tomukolerako ntonde nina kyemala njalo bajjukiza nti kabeere muwala muto oba musajja muto mpoza ate ekyabasajja kiyinza okuba different kuba mbalabyeko abato mbadde nabo nkuze nabo kiyinza okuba different sometimes naye era nabo balina emize gye batambuliramu ne bwaba mwana muto nga mulenzi nti ye tasobola kutuukiriza so much enough ng'omuwala omudugavu byoyagala naye ate ye alina byayinza okwagala omukole ebiri tu ofo ffe mukali kye yaffe bitakola ki yetakirizamu nga bwe wagambye nti ebintu bino tubireeta okusomesa abantu ne Vancouver avuddeyo kuwa abantu experience real life stories tusobole okusomesa abantu bamanye kiki ekituufu ky'oba ogendamu n'osobola kyewala otya okiwulira so obadde na kogamba kwolesweyo agalamu omanyi nti omuzungu yandeetako mukwano gwe naye jjukira oli wala ne kamera kati oyogera empola tuba tetukuwulira agalamu omanyi nti omuzungu kano kaveeko yandeeterako mukwano gwe nga nze mmanyi asaaga nendowooza nti asaaga kyayogera asaaga nga kumbe tasaaga ngagamba mbu ayagala ye agamba mubeere basatu mu buliri nga ku bino nno nga tebinaafuukala popula simanyi firisaamu nga nekyo kigaa tekiri nawo bya firisaamu n'aleeta mukwano gwe kaakati we yaleeta mukwano gwe gye byaggwera obimanyi ate tebankuba nga tuli mu buliri mbu attention sigimuwadde ogikubidde side eno kubanga kati jjukira oli mu nsi ngwira tetuli Uganda otegedde ekintu ekyo aleese bino bye twogera kuba nze saategedde mbu ate tugenda kuggwera eno abantu mwenna abaagala okufumbirwa abazungu expect the unexpected ndowooza kye nandigambye genda mu maaso Vancouver mpozi nze yinza okwongerera ku ekyo ng'oli mwana wa bulenzi ng'oyagala kufumbirwa muzungu ngenda oli emmwanyizo nga ziwera n'emirondo gyo n'amanyi Vancouver kankubulira ekintu kimu ne bw'onoolya emmwanyi n'emirondo nga giwera omubiri guno ogulaba ogw'ekisajja gw'ekintu ekikulu si kiwuma buli mirundi gye giyitawo friction ekola ki etuuka kati ne bw'onoolya emirundi egifaanana kitya mu ttaka ajja kuyimirira nga sigala ng'ayimiridde naye ng'aliko amabwa ng'aliko obulumi bw'afuna naye ng'okikkiriza nti n'abakazi abakuze emyaka tebakkuta kaboozi asobola ate gwe Vancouver nze nkubamu akafaananyi omukazi gwe wayina alabika yalina ekidomola mu maaso oba pipa alina akapasito bunoonya ebitundu by'ekyama ogenda n'omutuukawo ng'okooye kati nze nina ebifaananyi era nali ngenda bbiwa kakalaamu naye nangamba sibimuwambireke nga biri ku mubiri gwange negatta n'omukazi nentuuka n'akatundu kange ak'ekyama ne kajjako amagu ngwali wakabi sikubeera wakabi naye omukazi yalina akasagazi nga ne woba okooye n'omukuuta n'akala nemutuuka n'okukozesa zebayita smazi gel oil nga n'okozesa oil nga akazi nga gamba genda maaso baby nga sisobola kwebaka either olina okumakinga sure nti okozesa sitayiro zonna omumazise ofune ku mirembe naye wasitukira n'awawamuka nava mu tulo n'akulabako awo agenda kuba nga atalina kuliibwako tobola embwazi bakozesa abakazi kakati nsaba tugende mu maaso omala okuyitamu eyo embeera wagiyitiramu bbanga ki era twagala tutuuke wawo ogiwonera wewetera kuba ndabanga etaggwa eyo embeera nagibeeramu bikozi nasooka nemala emyaka 2 nga sigiriimu
then nenjiyingiramu nenjibeeramu omwaka mulamba. Ng'okuba mukazi? Yes, nga nkuba mukazi omwaka mulamba. Kubanga ebizibu byabyo tugitegedde. Yeah, so natuuka nga kimpitiddeko era nenonya muganda wange oyo Kakalaamu nenja ne mubuulira ebizibu byange. Tewabawo abantu abajja mu inbox yange ne bampa amagezi ne nnondamu agaali gannyamba n'agatanyamba. Kati ge najjamu neefunamu aganyamba nengenda nengula kamera ezitalabibwa. Nengula kamera ezitalabibwa. So bwe nagula kamera ezo ezitalabibwa nenziteeka mu nnyumba. Eyo naziteeka mu nnyumba nengenda nga nziteeka buli kasonda omukazi atasobola kuzirabira. Then kati omukazi n'atandika nga anfoosinga akaboozi nga kampaka nga kalimu n'empi. Okitegeera nga kamera ziri nga newemba nga newemba nkooye ng'omukazi asigala akyampeeka akaboozi. So namala nenfuna balooya nenkwata obwo obutambi nembubawa netugenda mu kkooti. Abaali awo nga bamusavinze? Yes. Gwe tolina kye wali omugambye kyonna nti wabikutamye oyagala mwawukane oyagala kudda Kampala kiki? Talina nekimu kye yamanya. Naye mu kaseera ako embeera yo yali eri etya mentally? Ekyamazima kiri nti nali nga sikyaliko nga nze omuntu nga neevaako. Ng'oyimirirawo otya? Ng'okyakola ogenda ku mirimu okukola? Nali nkola naye nga si kwe kukola kwe nali nkola because nalina n'ebizimbe bye nali nzimba e Uganda byonna byali byasitopinga kati saali tebikyatambula. Kati nayingiramu ogwo omwaka gwa depression. Olaba oli drained tokyalina budde bukoncentratinga ku byokola. Mbunga sente tebakyakuwa. Nalinywa nnyo omwenge. Okusobola okulwanyisa kiri trauma gye walina? Nalinywa nnyo omwenge naddala nga mbanga natera okudda ewaka nga nosobola kuba kuwa enkyama sooke mala okunywa omwenge tuko mu nnyumba nga maze otamiira. Enkola byonna byenkola nga navuddeko dda. Ekirala? Kubanga nali sikifiiringa nga walinanga amakenera ge yakuleeteranga okukozesa oba gwe wagenoonyezanga? Nze neeyizanga. Ye nga ye yafanga kimu nti semudonoli yange esituka ye kyeyafangako tafaayo bankozesezza ki oba ntya ye nina okutuukiriza missoni ye ey'ekitanda. Awo wenziza okukubuuza mu maaso fast forward nti wakozesanga makerenda wakozesanga mwenge oba walinga ku nakyo? Nalinga ku nakyo n'omwenge. Ye yalinanga contribution gye yakolanga okulaba nti otuuka mu mbeera emusobozesa okufuna kyayagala oba ye yagukulekeranga omulimu ogwo gwonna? Oli omukazi musiru nnyo naawe ye kyayinza okukola tugeza oba ng'oli mu ddiiro ng'otudde nga gy'atula mu ntebe ng'ali bwerere nga yeeyanjala bw'ati ng'akulaga ekibuga Baghdad ng'akubuuza ki ky'otalaba. Tomanyi kikyakuleeta Bulaaya. Kati nga gw'olina okuletetenkanya omulabe ng'omutuusa gy'ayagala. Omukazi yali musiru nnyo oli. Tewaliwo romansi, tewaliwo nti oba omuntu akuteeketeeke biki. Bwe mutuuka mu kkooti bamusaavinga yakugamba ki? Before yasooka neyeewakana because amateeka gera nti basooka kulaga evidence ze bakuyinako basooka ne bakusomera emisango biki n'ogyewakana okitegeera. Then kati oluvannyuma yako abajjayo obujulizi yasooka n'abyegaana n'ayogera bingi era nga yabawogera then ne bamala ne bamulaga obutambi. Mwaddayo mwenna eka ku olwo? Bwe twatuukira mu kkooti gavumenti yali emaze okunfunira ennyumba. Baali bamaze okunfunira ennyumba kasaba keesi zaati kukumusavinga okugenda mu kkooti baali bamaze okunzijja mu custody ye nga bamaze okunfuna baali bantadde kyogamba baali bantadde mu woteeri si maka nti yali nnyumba yange naye nga bantadde mu woteeri zame bateeka abantu abalina emergency bawumuleesa oba ovudde Uganda biki we bakusookeza bakutwala mu yes kati omusango gwali gutandise okusomebwa okutambula then ne banteeka eyo n'omwana wange. Kakati mbuuza omwana yali ate avudde wamu eno nga tonayogera ku mwana? Bwe yali yandeeterako n'omwana wange. Sooka oleke omwana nga yenkanawaebeerangawo ng'ali luddawo nga wali ewaka ebiseera ebisinga ng'abeera mu kisenge kye ku ssimu weebityo byebimu bye nakozesa. Wange? Omwana yali wa myaka emeka? Saa zino kati mwana awezezza emyaka 12. Luli mu mbeera eri
owayita mu mbeera eyo omwaka ogwo ogumu omubi ennyo omwana yabeerawo omwana ebitale bisinga omukazi yasinga okumukolako efujjo tugeze mu omwana oba agenze mu trip ne banne oba ali ku ssomero ekiro nga yeebase kati omusango gutandise olwo bamuvunaana ki sexual harassment biki bamuvunaana okukabasanya omusajja n'okukola ekikolo eky'ensonyi mu nnyumba nga mulimu omwana nga talowoozezza ku mwana muto okitegera mu bufunze kale bamuvunaana okunfoosinga omukwano nga seeyagalidde because obutangi bwali bukiraga olwo empapula zituuse nga nkyabulayo omwaka gumu wezifuna omusango we gwatandikira nali mbulayo omwaka gumu omusango just gwatwala emyezi gyalinga oba 5 gyokka ne bagusala because gwaliko ne evidence buli kimu obutambi kati twagala tegwatwala bbanga ddene bwe bamusalira bamusalira ki bamusiba agenda kusaavinga emyaka 2 era wenjogerera ali mu kkomera tali wabweru ate okusasula okusasula ne bamugamba bakwata ebyobugagga bye ne gavumenti neyongerako simanyi nze ne bansasula $8,000 egya Sweden. Ye yalina byabugagga ki? Yalina 70 ku akawunti ng'alinga ndoza mu kakadde. Akakadde akacha ka Sweden? Kakati omukazi ka Sweden. Ne muzibu ku sente ezo ze yalina yalina akakadde ka Sweden? Kati ku kakadde baakuwako just $8,000? Si just. Mante $8,000 mu nfu. Ku kakadde. Soma je yalina. Oli mu Afrika abazungu nabo bamanyi waswa. Ndeko baloya be walina wali obasasulira oba bali ba government? Baloya mukusooka bali ba government eyasembayo gwe nasasula. Wamusasula ku gino 8 oba ye? Nedda. Awe nkugambira tebamuwa mitwalo. Just in fact namusasula wanodde ebyaddako government yamusasula. Katugende. Omanyi lwaki nkubuuza kibuuzo ekyo kaye? Nti ebintu bino nga bwe twaze ne tugamba nti byakuyiga. Okiwulira omuntu yenna ajja kuva mu mbeera eno agenda agwe mu baloya ng'oluusi ba government oba nga si ba government ojja genda negotiating ne lawyer is a private lawyer alina sente zajjayo ajja kugamba bakuwa $8,000 gwogambe nti neeyanza bampeejo ng'omanyi egyo 8 gye bakuwa gy'otwala so nga ate omusajja bagenda muwa $3 emeka? 3 lawyer yazijjayo oba akugambe bakuwa $8,000 so kumbe nga $8,000 gyagamba gye bakuwa ize sente kwagenda okujja ki percentage tasobola kukwata sente ezo nga tomaze consenting na kukkiriza olw'ensonga ojja kukkiriza sente ezo yakuggyeko percentage 30 or 40 osigaze meka mukaaga nga sente z'otaddemu n'obudde obufudde bungi so tulina okuyigiriza abantu okubaalatinga nti negotiations ez'ofuna wakati wa lawyer ali let's say pro bono wa government pro bono tayoera wa government yaka so okubira pro bono nga wa private naye ng'emirimu agikolera bwereere kye tulina okunyonyola abantu so okubanga legal aid nga wa government nga literally government egenda musasula buli kimu nga take home yo tewali agikola ki agikwatako so lwaki bakuyita butya kulabisa si kulabisa kulabula nti olwaleero n'omuntu balooya basobola okugenda ne bakola investigation ku byobugagga by'omuntu by'alina nga tebannamusalira na sente ze bagenda kukola ki kumuggyako so kino kyetulimu eringanga lesson bitono byetwogedde byetumanyi n'abakugu gye bali abatusinga abasobola otwongerezaako naye mu kino kyonna tujjamu kyakuyiga ki Vancouver avaayo awaayo real life story kyetwatandikiddemu ogenda mu muzungu kabeere muvubuka kabeere mukadde kabeere muki ng'omanyi ekimuvaamu nali ne Robin Kist mukwano gwange engeri gye yali k'ebungereza ate ne America we knew each other before so twalina story nyingi twanyumyanga nga nyumya ku story y'abazungu ebungereza America so nga Robin bwe yajja ennaku ezo emabega nga alina story zabulira abantu nga nze ezimu ntya n'okuzoogera kubanga it's too much reality abantu abakirimu bakulabanga gwe aboononera oba amalisinga embeera yaabwe gye bakola ki gye bayitamu so nga oluusi bakituulamu dda
naye nga tebakyasobola kivaamu. So ogezaako okunnyonnyola tannakiyingira akiyingire ng'amanyi oba amanyi bw'akiyingira asobola kukomawo. Olwaleero sijja kwogera ku mpapula za Vancouver naye nga zirimu kinene kye tutategedde okusinziira ku marriage system ey'e Bulaaya. Ebeera y'omu tebeera y'emu, waliwo ebyawukana naye okusinziira ku kyayogedde kirimu nnyo ate asylum kind of system. Tetuddeeyo waswa. So ngezako kugamba lwaki nkugamba ekyo, lwaki kaye nkugamba ekyo nti twagala tulabula omuntu nti omuntu era si lwasobola okujja e Uganda. No watategedde obudde abulina kiki kitupapya. Lwaki nkugamba awantu awo twagala tukitegeere. Tukitegeere lumu wawo watategedde ayonyolewo. Njagala Vancouver nnyonnyola abantu. Nedda kyannyonnyodde kiri bwe kiti kye twamugambye nti nedda it's not true. Kyeyagambye nti we bamutwala we wajja nga tasobola kudda Uganda ate ng'ajjira ku marriage. Yes. So either Vancouver teyategeera kiyajjirako oba kiyajjirako oba teyatekinga that initiative ng'alowooza nti because bw'ojjira ku marriage nga we wamugambye tosobola gaa nti ate oweeyo passport. I don't know, maybe there was an error. Osegedde yajjira ku marriage right kati bw'atugambye either nga waliwo error kubanga simanyi nange kuba mpulidde kipya oba nga Sweden bweti weekikola. Twatusobola okuba wano nga Sweden ojjira ku marriage okujjawo nga batugambye nti ojjira ku marriage e Sweden olina omumala emyaka 5 ngaalowooza waliwo confusion yawo. By the way tusobola okugamba nti nno nga refugee seeker kumbe nga e Sweden ogenda nga refugee okumala 10 okuwa passport. By the way osegera wulira kakala mutegeke kye mugamba tusobola okuba nga twogera nga Vancouver kyaliko kituufu nga marriage bakuwa emyaka 5 naye nga obeera Sweden ng'ozze nti oli asylum seeker ng'okulaba katabo kaayo nga asylum seeker kitwala emyaka nga. Njagala mbawe real life story. Nina mukikwano gwange sijja kwogera linnya ali German n'essimu ye muyinamu omwo ennaku zino abadde yambulako. By the way n'oyawo nsamba amumanyi era bw'anaaba alaba story eno amanyi mukwano gwali e German eyafumbirwa e Uganda n'avaayo n'atuuka e German. Omusajja n'amutwala mu kyalo eyo n'atandika omubonyabonya ng'amututte amanyi Nansi era Uganda yali Nansi. Actually omuwala oyo yali akola sijja kwogera ddwaliro lye yali akola kuba abanyinyi ddwaliro bajja kutegeera bwe yakola nabo owulira naye bw'atuuka e German n'atandika okubeera n'omujamani oyo yatandika omuyisa obubi yamutwala mu kyalo eyo ng'ennyumba ebaddiridde eri like 100 meters waliyo ekibira naye ng'ono amututte aprosesinga empapula zasome atandika okukola obwa Nansi. Era ng'ono yamugamba nti akola mu construction ennaku ezimu yatuuka okutandika okuba nga takyakola. Kati omuwala ono yalina okutuuka ng'omusajja amutraumatizinga amuyisa bubi nga yamutwalanga alaba nti agenda kujja mufunamu ssente ng'atandise okukola obwa Nansi. Amala okukola certificate esooka eggwa kati alina okwongerako asoma olujamani atandika okukolera ddala mu system. Omusajja embeera gye yamuyisaamu omuwala yatuuka okuddukayo ew'omusajja n'ajja mu kibuga n'afuna mukwano gwe eyamutuusa ku muzungu omukadde eyamuyamba era omuzungu badde njogera naye ebiseera ebyo ono omuwala we yali ambuliddeko kakalamu kati ekyavaamu akantu ako nsooke malo kakiryalinga kamale waswa ekyavaamu Vancouver kyembanyumiza ne kaye nti omuwala yava ku muzungu eyamuwasa n'agenda mu system ey'okumukola ki eya Germany omuteekinga on atandika okusoma. Mwami wasa badde nsaba ono atumalirize emboozi ye tudde ku open debate tukulozinge. So kakati lwaki ndeese ensonga eyo nti maybe ensonga eyo yagwamu kati gwe ensonga yeriki kye batategedde kyobadde agala okiryalinga kyanategedde nebyayogedde byonna bituufu era mbimanyi because emyaka gye mmaze nange nkoze research nentegeera bingi nti wane Sweden bw'oba ozze oba ojjidde ku bufumbo oba ojjidde ku ki as long as nti ojjidde ku passport ya Uganda bw'ogenda ku migration n'oteekayo okusaba obutuuze bwa wano oba osaba bwa bufumbo oba osaba bwa sayira mu biki
passport bagikusaba kati olinga osobola okuddayo n'ogisabayo oba oyagala kuddayo wammwe gwali ku bufumbo oba toli ku bufumbo passport bagitwala esigala ku migration naye nga woba ogyetaaga osobola okuddayo n'ogisabayo kati nze nali sobola kuddayo kugisabayo lwa nsonga ono omukazi yali atandise okunkola nali nkimanyi akadde konna nsobola okudda Uganda nansazaamu nentuuka okudda ne bangamba tokyasobola kudda sooka omala okukwatagana ne mukazi wo ensonga yeeyo yasalawo afe ekisiiri mpaka waggusa omulimu okitegedde naye nali nkimanyi passport zogifunira nga nsobola okudda Uganda naye because nti omukazi binali ndabyeko nayali kunkola nali sikyasobola kuteekinga risiki eyo yaluguddemu ebbanga lyobuzayo tono okuggusa omulimu yes gogagguka nayo passport bagitwala naye oba ogyetaaga bagikuddiza kati yo omulimu gwagguka oli mu Swedish passport story ku video bwe na recording omukazi nga nkola byeyankola byonna ebyali ebyekifuba nga si byakyeyagalire byanyamba okwebanga omulimu gugguka ne mukaseera we nali sikasuubirira nga n'ebigambo bye bisembayo banga sikyalina kyemwetaaza era bampa olw'ebyo basinziira ku byeyankola kubanga ebyo byali mu kusalawo kwa kooti baali bagamba nsasule nga ne kooti esalawo ne buli kimu bye byali mu kusalawo kw'ogwo omusango era nagenda okuva mu kooti ng'obutuuze babumpadde mbufunye nga kyalina kye neetaaga nga n'omukazi asibiddwa nga n'okunsasula nsasuddwa nga commune oba gavumenti ngenfunidde n'ennyumba ne location eyange era nga sikyalina kakwato ku ye nga n'obufumbo babusazizaamu. Omwana mulenzi muwala? Omwana mulenzi. That's good. Mwana mulenzi asala na taata we. Kati obulamu bwo kati butambula buli mu mbeera ki mentally omuntu? Nze sawa zino kati ngenda mu bakansala because banterako bakansala basobole okunkansolinga okulaba nga nzira mu nnomo. Bangamba nti kati obwongo bwange buliko damage according butambi bwe baalaba bwe nali kodinga. Olerako nnyo damage ekisooka oli ku 8 n'ogendayo okyalidda beera yeeyo damage. Kakati osuubira okuwasa omukyalo omulala? Nedda. Let me control the show. Okay, so njagala tubeere kitinge tugende mpolampola tuleme kusazaamu tumalize tukole ebyaffe. You get the point? So nkubuuziza mentally discuss that gimalirize ompeere obubaka bw'abantu abayita mu situation nga gwe bayinza kivaamu batya then tulabe ebisobola okukwata tumaliriza Shane. Esawa zino ndi mu counseling ngezaako okulaba nga counseling okulaba nga nziramu okuddamu okubeera stable naye kikyagaanye ng'omwenge nkyagunywa sijja kulimba. Ng'omwenge nkyagunywa nafuuka addicted kyenyinza okugamba era bangamba kijja kutwalira ebbanga okuguvaako bagenda bansala mpola. Omwenge kuba nali ndi too much nga nnywa so awo nembanga wendi kati nalanze n'okutwavolinga because nazeekoko ne Uganda mu May nabaddeko mu Uganda kati n'emikolo giyindayinda jaya nti Zonto yagenda okuba omwogezi ku mukyala wange mama w'abaana bange so obulamu bwazeemu ne butereera alhamdulillah kati nateredde kyenyinza okugamba. Okay. Nina kyembala njala kumugamba nti Vancouver. Yes sir. Nze nsomyeko ku system ya mental health, addiction, ya suicide biki always tukola conferences wano ku bintu ebyo era tugezaako okusomesa abantu n'oku directing abantu kuba kugwa basobola okubayamba okuva ku drugs or addictions engezo. Or even people who are leading themselves to suicide. Nkusaba nkunyonyola ekintu kino. Saagala mu bulamu bwo ovuga emmotoka n'ogituuse waka nga tokubye kitaala toyise ku stop tokoze wrong turn. Si bwe kiri? Omanyi lwaki obikola? Nedda sebo. Gwe njala ombuulire lwaki bw'ovuga Sweden emmotoka totomera lindako ono wenzijakaye omanyi ku baffe zino tests ze tuyisaamu abantu. Omanyi lwaki obikola? Because you have a sober mind
osobola okusalawo ekituufu n'ekikyamu awali stop n'ogiraba nti stop n'oyimirira okiwulira so nkusaba weekuŋŋaanye nga bwe wategedde nti kati history oyo omutadde ebbali omukyala n'abaana oyagala omukyala ogenda okola embaga omuwasajje e Sweden n'abaana obawa obulamu obulungi na kino ku mwenge kwe kiri tewagenda kuba njawulo kyenkusaba kiri kino onosonyiwa okusala ekirimi ekizibu kyennina kijagamba nti sitegeera nekati nina ekizibu bwe mba sinywedde mwenge sisobola kwebaka era mbeera mu buliri nga ntunula obudde ne bukya nga ntunula paka lwe nteekamu omwenge ne ndyoka nfuna otulo lwakubeera nange onsaze ekirimi naye era awo wembadde nzija ndi kyenkusaba nti kyekino okuggyako ng'omwenge guyina kyegukusaba okukola oba kyotasobola kukola nga togunywedde yamba ku basawo oba bagamba weeyambe nabo bakuyambe oyongere okukendeeza otandike okuleetamu ekirowoozo mu bwongo obwo ng'ogamba mubuuze nange mbuuza kibuuzo kimutumalirize ekyobwagazi tokipapira muganda wange wonooba ofunye omuntu oyo omuntu wo nga wogaye mukyalawo ono nga wagambye take time ate mukyalawo munnyonnyola ebyakugwako of course abimanyi oba abimunnyonnyola bwe munaaba mubuuliri bwotyo n'omuntu akwagala n'engeri gy'anakwatamu empola woba wamunnyonnyola ekyaggwako bw'anakwata empola empola bujja kukomawo mpola mpola gwe toweraliikirira problemu y'ebintu by'okwegatta kasita obiteekamu okweraliikirira you don't bw'ogenda okwegatta you are not actually toli ku performance toli awo nti olina gw'okakasa that's where we go wrong naddala abavubuka togenze kukakasa nti oli Usain Bolt odduke kilomita nga 100 no beera n'omuntu oyo slowly by slowly you know paka wekinaakomawo kijja kukomawo mu giyo jja nakyewuunya namunnyonnyola mukyala wange era byonna abimanyi because namubuulira olugero kuva A up to Z kati kiwa obudde gwe tokyeraliikirira ku kyokwegatta bujja kukomawo gwe kyolina okukola woba omwagala bw'obeera mu buliri mweyambule mubeere omwo mubeera ne mukyalawo mubeere omwo ekisinga obulungi mu kino kaye anti kati essaawa zino yali Uganda tenze ndi eno Bulaaya okay kati olaba singa okyayi kati nga tonafuuka bize boddayo bw'ogenda Uganda lema kutambula kukola bijja siggo wabiteekawo ebijja that is bino ogenze Bulaaya olina omukazi omanyi olina ekizibu baalya akantu kaako kajja amabwa nga bagenda nakkakuulayo kola bwoti ogenze omwezi mulamba manya nti wiiki 3 buli wiiki omukazi talina nnyo kyakola musiibeeko ewaka mu buliri nga mutadde TV mu kisenge mulabe movie toteeka movie jeji nga agenda obbakanga oba hola teeka mu love story nga muli naye leetayo kakinaakukka yes nga muli mu kisenge mulaba nga omukutteko bwoti mukalabe kubanga gundi olwanyisa kati ogwo mubiri osegedde olwanyisa mind yo ate omukazi wo omwagala as a black man togenda kubanga abazungu there are things which waliwo ekintu oba black people nga onooba mucyo bajja kusekerera teeka TV kubanga kati oli awo oli musajja mugagga gendayo Uganda kwata TV ya mitwalo simanyi kakadde giteeke mu kisenge flat screen funa movie genda wali ku baana aboogera firimu ozo junior genda olabe eno 50 Shades of Grey omusajja nga agiteekemu awo nga muli awo osegeera producer amubuuza ali circumcised oli circumcised yes sebo kirungi nnyo togenda nakumenya kati ogambye otya ne musajja musiraamu ali musajja yali circumcised emirundi ebiri ali addicted ku mwenge muleke ebiryo byayitamu baseeka bajja tukubira n'amasimu ate abeetondere wano nedda talina kyeyetonda seeka atayitanga mu buzibu ono mwana teyeetonda ali gundi
eddiini erina byekulagira okukola. Omanyi gwe oyo mwana kyayitamu okimanyi. Nze kinyumidde ono omwana ono Vancouver. Tewettanga nga waliwo ekyokulya ekitakirizibwa kola ki? Kuliibwa. Sooka okiri obeere mulamu eddiini ekola. Omanyi nze bwedda kye nayitako ono omwana okwogera tiyatandika enjaga. Singa that's another story. Kimbadde nedali kwa ati enjaga. Netwandiyogedde naye gwe omwenge mwangu nnyo. Ono omwana omwenge omulaba kasitono kati gwe gundi gwe Vancouver. Kwata ticket ogambe nti ngenze Uganda omwezi gumu oba ebiri ekirungi kakati okyali oba esatu kati toli munaku kati manya nti nenkuba ogenze biseera byankuba sente baba azimuwa kasoyete yazizimba mu buzigo baba panga kati kolabo ana wabuzimba bujja muyambe Uganda sasa ne rent we gundi etese zifaayo Uganda nze by the way ebintu ebina kubeera mu myaka ebiri nani n'emirimu esatu era Uganda nazimba sikangisa kakati musajja golina mukozi nnyo olinga robot kakati totusumbuwa genda ogule filimu gwe wotuuka bwoti oba tosimanyi genda ali wa junior goba toma nze njazi kuwandiikira ozifune nga ziringa 50 amagezi abamu okujjako ngoyo mukyala kubawala be Uganda ati abayo ekyayogerako kituufu olw'ensonga trauma eyandize so much neba nanzibwa okuvaawo ng'omukyala gwalina muzungu oba omukyala yamukola ebyo nga muddugavu naye kati ojja kubeera mu buliri ng'omuntu gwolina yo skin eyawukana olulimi mwogera lwerumu change will come very soon noyo kati ate kankubuulire singa tuliva kumpe wenu n'okubira kakalaamu bo n'otuteerako mukyalawo nja mugamba ekyokukola kuba kati mukyala wasobola okuba nga ali conservative nga mukyala muganda bambi bambuulirira kati mukyala otina muteekamu kino gwe gundi olina kulwana lutalo kuba kakati asobola bambi okuba yeekwatirira tatandika ebintu ojja kulowooza muyaaye kati olina mugamba gundi oyo munyonyogere ng'otandika ku bugeregere abaana bagobe mbatwale ewajjajja munyonyogere kati ebyo ebintu omuntu alamu ku nsonyi tuyambe omute ate eri bya vacation abaana boyo simanya ali wano yafuna n'obutuuze musindike mu kyalo ennyumba ebeere nga yo Uganda wosaana okukuba essimu ne bakuleetera enkoko wali ewandegeya mubeere omwo mulabe mweyambire omwo mukyuke wayambala kunika tomukkiriza nakwambala muteeke nako mukazi tomukkiriza nakwambala simanyi bagita ki naiti ezo ziringa amasuuka abe munika yokka nga mutambula bwe muti eyo kankubule onoogenda Uganda emyezi 2 mu mwezi gumu kozi ng'oli muloge oba kozi ng'omukazi gwafuna naawe tolinaako feeling naye abaana ba Uganda nga yambadde empale ey'obutimba nga wajja wali watambula ominamu abaana basatu kasulente berere toliyonkanga nnyo kakati kituufu ekyo kirungi nnyo kati oyo gwolinamu abaana abasatu tulina mumubuulirira ojja muteekako mugambe gwe nnyaba olina abaana basatu mwoyo omusajja nga tonnabakulo ojja kukoma kwabo bw'oba oli oyagala mumuzaalamu oba kubeera naye olina okukola bino wammanga munyonyogere ku bugeregere mukombekombeko ku kundi kola bwoti kati otunaabimugamba kubanga bambi naye asobola okuba nga tamanyi kyakukola dabaye waswa abakyala be Uganda aba Africa asobola okuba akimanyi ekyokukola naye ng'akitya okubanga ono bbaawe ekyo ne kibeeraawo oba nga bambi agamba bawe nakikola baanalowooza ki kati kyolina okukola ddira ojja kuddirayo oddire mukyalawo muteekeko mu bino olaba bino bye twogeranga ebyokusaaga avaamu kiri n'aguma namanya nti lutalo kujja mu bunnya anyway nga tuvudde mu byokusaaga ani asaaga Vancouver sirina budde bwazaaga njagala kuvuga genda nakenjagala jasoyisa mu May wenamala ofuna empapula mu May nengula tiketi nengenda Uganda this year naye tusakikkiriza nti sokubira mukazi wange nemugatakalo n'abagamba nave Uganda nga segase naye nenga nsola nembulira byebikyamu bye tukugamba musajja gwe gundi lindako katono nnyo ekyo tetenyumiriza gwe Vancouver kati kankubuulire kino ngenda kigamba soogera na muzungu I'm talking to a black man kati nga sebudondo litasituka wuliriza wuliriza gwe awulira wuliriza oyo omukazi omulinamu abaana ameka basatu ngenda kugamba gwe musajja ojjukira omukazi wagamba neneekaka wekiba kyetaagisa kutandika nga weekaka ku mukyala tandika ng'okyekaka kijja tereera kaye enkoyo okunzija ebigambo mu kamwa kyembadde ngenda okugamba omusajja ono bw'obanga wasobola okwekaka kooli gw'otayagala
kakati kuono mama w'abaana ekirala oli musajja musiraamu kati no kanchikubuulye nze ni musajja mukristaayo okiwulira naye bafaza abasinga okuba n'abakazi abalala ate abatakizibwa na kuwasa oli musajja musiraamu olina eddiini ekukkiriza essente ozina n'obusobozi obulina bw'olaba nga maama w'abaana embeera eganya okusituka yita ku sisita wo mutuule mwogere sisita agenda anoonya omuntu ajati okiwulira kubanga onayinza okuba nga mwamanyiragana n'abaana baabo nga bw'obyogedde fe abamu ebyo tebisobera tuyugula ttama owulira omukyalo oba mwina abaana mukaaga bakiki bajja kukuweereza akaana sisita ogenda okawaawe embeera ebeera tugende tukuweereza akaana obeera nakwezi ojja kuddayo ewa maama w'abaana kasita akano akaana kajja kugatwekebeze ennaku ezi kajja kunyonyogera okubakuuliro ojja kuddengeno ovaawo dde wa maama w'abaana ng'oyokya osazeyo ekyo kimubakatono wabagayi yeetaaga bakoleeza otegedde ekirala bw'oba tokkiriza kufuna muganda wange kati kankubulya ekintu kimu nze nali mbaddeko mu mbeera era buli musajja agibeeramu osobola okudda ewaka nga naawe toyagala n'osanga mukyalawo ng'ali mu giya nnene ayagala bitya osegedde n'oteekawo embeera y'okwekaka ng'omusajja omalirize ki ekikolwa obuvunaanyizibwa kwaba otobukola wadde sitaani ki nga ekkubo gwe Vancouver kola booti keera ku makya gula tiketi va mu bino ebyaggamba muŋŋenze mwezi ebya kisiru genda emyezi 2 wuuyo ng'okyali ku gundi ku benefits za government pozi nga bazikugjaho balage nti okyali zoro bajja zikuteekako ogende nenyingo okyagirina ogende emyezi gye 2 oba 3 ogambe kansooke neekake muganda wange bijja kubanga ebyokwekaka okitwala essiro ogenda kulaba kiteekemu obujjo nyiri yatugambye waswa tusobola okubeera wano no Vancouver ng'ateeka ebifaananyi bya Maria oba gundi mu bisenge byonna bikanga aba ayagala okwegatta Maria mutunda Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. musajja gwe Vancouver tukomyewo kyenjagala okole booti sooka okebere ekisenge kyekyo gye bifaananyi bya bazadde baafa bakyaliyo bazadde bange baafa woba olina ebifaananyi mu bisenge ebyo biriisi baafa bijjeewo dira ekisenge kibeera naye gwe gy'emigugu mu kisenge woba osobola mukubira essimu mugambe afune kabogoza wasooka afulumya ekitanda mube na mufaliso gokka teeka TV munda tojja kulaba firimu za junior oba eza maka ezo ez'okwegatta 5 nze nje zikugamba genda olabe eza Michael Douglas 3 olabe Michael Douglas original scene manya mbade sina no Mass in the Stone genda weza Sharon Stone original scene laba Sharon Stone ziri zirwawo fe tuli kati muzine ezedde ezakabi
laba Sharon Stone gundi yani basic instinct ogenda jivaamu nga seri mu class za original scenes ogenda jivaamu anti original scenes zako puzzle zizo original ogenda jivaamu nga Sharon Stone ajize bwati naonoga banayo scene yawo waneno kakalanga funa ate screen etegere ko oli mugagga kaye kukubira nga tuli ku set kakati ekyokubiri bazala kulayamba n'abaalawo tumugambe gwe mukazi gwe n'aba bw'oba olinamu olusususu lujjeemu kubanga kati gweoli wakwegendereza kubanga abakazi omanyi bwe bazaalazaala bambi abaala bobulamu buli nnomu oyo tulina mubuulira wekiba kyetaaga nga tonaana kujja Uganda tusobola musindikako ko simukolako nga Christmas tree naye ne batandika omusiba ku TV nadda buto neyegiraagira ogenda omutuukako bali mumukolako because tulina emikolo mugundi mu November agenda akoleka ebyo mukolako ebyemikolo si byendiko ndi kumukolako mikolo gya mu buliri janjawulo n'emikolo gyo egy'ebidaala kale ssebo kakati muzee naye ekisembayo katukusiibule yiga okwekaka kubanga kijja kubaawo nnyo ojja kukomawo kewaka kiva ku basajja be bataakwata gwe nno oli mukwata be bataakwata osobola okukomawo ewaka nobanga kiri nnomo ng'ova Bulaaya kubanga ova eno nga nowoba tova Bulaaya wasaffe twabeeranga ewaka osobola okukomawo bakuba yagala tusiibule tusigaze abakulu bano ebisigadde n'abirabira ku show ebisigadde ajja kubira kaye bannange njagala okwebaza buli muntu eyampa amagezi afuna empapula n'abankubira amasimu ne baŋŋamba topowa togwa mu maanyi otuuse walina okubangulira olugendo ne mbawuliriza mwenna n'abaafangayo bambi ne mugiwa akakalaamu ne munoonya ennamba yange musobole okunkubira okumpa ku magezi n'okunkansolinga mwenna mbeebaza era leero lunakumye wanene okubagamba nti mwenna essala ze mwansabira Katonda yazivuunula era nefuna obuwanguzi era sikyali musibe ku muntu yenna kati ndi mu nsi nga ndi free nsobola okukola kyenjagala student kati ngenda mazemu emyaka 5 ntambuza gwa 6 ekikutte n'amaanyi ntambuza gwa 6 ne nafuna obutuuze bwe nali njayanira obwaviirako n'omukazi okunkabasanya bwe nali seyagalidde n'omwana wange ne bamuwa empapula so n'abasigadde nabo era bali mu process akadde konna bajja kuntuukako ne mukyala wange ensonga kitugenda college emikolo because bansaba ka marriage certificate so bane mwebale kunsabira mbagaliza buli omu kyanjagaliza kyenyiza okugamba ate kakalaamu ng'oli wanjawo era webale kujja kubanga wagira mu bulamu bwange nali mpulaninga okwesuula mu train by the way nga ntuuse ku end ekyo kyonna kizibu fine naye teri kitaggwa okay njala nsooke owa mwami waswa mwami Sesanga ebbanga nali omaze mu Bulaaya wali owuliddeko mwami gwe bakabasanya so nga si bakazi bino kuba tuwulira nnyo wano entalo nti abakazi abasajja bakabasanya abakazi era ze misango gye mbadde mpulira nti towegira nnyo ku mukazi bajja kusibira obwerere wamukutte sebe wamukoze biki obadde obawulirako ekiro n'abakazi gye bali bulungi nnyo lwakuba nti fe abasajja wendiwa ebizibu bingi bitutukako ekimu noti okuswala kuba bajja kukuyimba maybe mukwano gwo gwewandigambyeko ng'ajja kugenda agamba oli ofuuka emboozi n'okisirikira n'ofa kisiiri mwebali okiwulira naye kisinga kubeera nnyo ku basajja okozesa abakazi so ate n'ensi kati nja kuwa example nti ensi ezimu ezirimu empapula ezo nga immigration erinnyirira nnyo addresses okumanya nti ddala mukyali wamu mubeera wamu mukola ki nga US it's always been there abantu bangi bakutuuka mu agreement ng'ezo nga za ssente nga zaaki n'atuuka eri n'amwefuulira n'amugamba n'ebintu njagala ate ng'omulimu gugenda kuggwa kati oli nga talina kyakkola abamu bajja mu relationship ne bazaalira abaana ne bakola obufumbo it happens so whatever it comes embeera yonna eba ekivuddemu ekikulu kiri nti gwe bw'obanga okyagadde n'otuukiriza ebigendererwa byo that's fine naye gwe akozesa omuntu yenna nga si kyeyayagala oba si kyekyali ekigendererwa it is not right oyina obusembayo obusembayo program eno tugigalawo tugenda gigalawo
ekyokusooka ddala bannange mbeebaza Kaye Kakalamu n'abantu mwena abajja mu conference yaffe eyaliwo nga 13 September nali wakudda natiro gite matema tugibatereyo yagitemetemo gitekeyo nali wakudda wiiki eyaddako naye nenfunamu obugonvugonvu ate nga omanye emirimu gyange nti weekend eno mbeera nkola te weekend erina embeera off so kati weekend ezo zibaddewo nesobola kujja kwebaza abantu mbebaza mwenna abaava e Uganda abajja nakulaga invitation nakulaga visas nsaba nkoneko katono ku nsonga eyo nina abantu bendalabye nga bakola videos nyingi bagamba oli yagambye visa ziyika teri visa ziyika nga masi era before Kakalamu kaye nawe okimanyi before nga temunaba kujja after covid ensene yasumulawo okuta visas nyingi wayalaga replace nga ki bantu abali bavudde mirimu bangi kubanga abantu sina kufa kokka abantu abagenda ne beekozesa oba ne badda after covid baagana okuddayo mu bifo byabwe gavumenti yalina okuleetawo abantu okufiiringa ki kati yabaleeta nga tebalirize tebaze oba teplaninze emirimu emeka era ne housing netagiplan ate ezoleeta abangi naye nga abanaakola balinga era 10% gajja bbeera n'ekirala oluusi balowooza nti maybe abantu bajja kufuluma bagende Sudbury bagende webale nnyo ne balebena mu bitundu ebimu era mujjukira Kakalamu nti buli muntu yalemwanga okufuna shelter mu kibuga wano yafulumanga ebweru yafunawo ki shelter ne waabeera n'emirimu n'akola ki n'olwaleero nze nkiraba bwe kikola ki bwe kiri naye baddayo ku stage eri gye baali bagabirako visas kulojja bulojja exactly nti ntono naye abagenda n'ebisaanizo oba bajja nabyo kaye bakola ki bazifuna kubanga nsa at least mwabalako abajja mu conference ne visa nenzikulaga bamu tebasobodde kutambula kuba visa zaabwe zavuddeyo nga lumu 2 September nga bwe waziraba weziri wano nga omuntu alinawo sente za ticket naye I dispute omuntu agamba abantu nti visa zikyajja mu bungi nnyo no tezikyajja mu bungi ekyokubiri agamba abantu nti visa tekyali abantu tebakyagaba Canada tekyagaba that is wrong bazigaba naye ziri muki mitendera mubutono ekirala omuntu eyagamba abantu era ku social media wano yali olwala wano Canada in conference is not the purpose of travel that's a lie a big fat lie kubanga abazze kuzaffe ze invitations ebayisizaawo ze zabaleese era zawaddeyo ku airport wekiwulira abalala bazzeyo abalala bakyali wano naye nga purpose of travel era gye baba babuuza bawayo invitation ne bayingira ku airport so tuleme kwogera bintu byonoona amannya g'abantu wekiwulira nabyonoona mulimu guno kubanga oli yagamba nti conference mubukola buconference bwammwe ne mujja mu bujja abantu sente baba wasimanyi funding kaye obadde n'abantu abakola conference olinanga bana oba bataano abakuli close omanyinza ebyange sibirimba bwe mba ngamba nti bampa funding oba donation nja kugamba bazimba kuba togenda zinsaba mu African Canadian Foundation tetufuna nko donation kebere ya government kebere ya muntu Mulongo Diaspora Foundation tetufuna nko donation kebere ya government kebere ya muntu ekirala tukola conferences zino era nga tutaddeyo emiramwa mu government tugenda kutambuza tutya okusomesa kwaffe abatugamba nti nno tuyinogenda ku street tunoonya abantu tukole ki yes at a time we crisis we yaliwo twakikola twayamba ne twekwatano nga Pasa Jumba ne foundation hizo nezaali zisoboka ne tugenda ku street ne tuyamba betwayamba ne badolini fenna ne tuyamba betwakola ki betwayamba naye kijja kuba kizibu era naffe kituzibu waliro ogenda ku street okunoonya mu Uganda eyafunye ki obuzibu ali ku street kubanga muzibu okusportinga naye nze ndowooza we okwawa kumawula mu Kenya n'omuki naye nze kyendowooza nti bw'obanga omulabye eyo mu Uganda nga yogedde gyebaliko babana webale nnyo zetoni za bugambo watu bubiri bana kuba omulanga ku community platforms tuyina omukyala Kaye Sebulime omujjukira eyaluzinga aluli omuwala netumulanga nnyo ku mikutu n'amala n'alabika community member yavaayo n'abagamba n'atugamba bannanga oyo omuntu wange abuze tumukoze eki tumunoonyeza tutyani yasembye mulabako alamu yali nene nnyo abamulabeko ku intersection ne bakuba amasimu nze namulabako abamu nga teboogera after 2 days mfo kyokwogera immediately
naye alamu bwe yajja mu community omuwala yasobola okurescuingibwa n'agenda mu mental health programs kashes living a better life. So kyensaba tuleme kunenya bannaffe ng'ebizibu nga byo bimaze okutuukawo mu community kubanga ffenaffe abakola conference zino bagula foundations zino tulina ebizibu byaffe ng'abantu tulina families tulina emikutu emirala mwe tukolera ebintu ebirala ebyenjawulo kaye bw'oba ozze wano n'osomesa abantu ekyo ky'osobodde okukola olw'essande lwa leero era wakidedicating nti it is what you do. Kati akusomesa n'agamba kubanga alina YouTube channel kubanga akoleramu bw'ati. Yes, that's a by the way. Naye lwaki tagenda n'agikola ki? Naye n'agikola. Mufo ky'okujja okukola ki? Okukondeeminga. So, eyavuddeyo n'agamba simanyi abaana abapya banaakola uzi conference nga mubakuba. Teri agenda kuba muntu mupya yenna akoze eki? Ani oyo? Mwebali sijja kumentioninga mannya. Kubanga nze ndi muntu w'abantu saagala kukola ntalo ziri personal. But njala ku clearing air na kuyamba abantu nti bw'obanga oyina mpozi ng'oli wa conference ayina kye yakola ng'omuntu kyangu otutuukirire mu community tulinamu abakulu abasobola okusettlinga ekintu ekyo naye totugeneralizinga nti ffenna tulina accounts e Kampala gye tujjako abantu ssente mu US dollar. I've never charged anyone mu US dollars. Mulongo Nakato ayina talina account eye Kampala. Doreen simanyi naye sijjukira nti ayina account eye Kampala mu bank. Ekirala bwe tuba tusaba abantu ssente tuzisaba mu Canadian dollars. Era ssente zino kaye ze tukozesa okutegeka conferences. Sincerely speaking ebintu bino bitumalira mu loss naye olw'okuba nti twekomiting okukola ekyo we can't just go back. Era abakifunyeemu mwebali abatakifunyeemu we are very sorry. Okiwulira. So buli kye tukola kyonna bannange tukikola lwa bulungi. Abamu bajja vagwe bagambe eyo business bagikolanga business. Yes, esobola okuba business naye neekola loosi emyaka neegiwera. Ekirala ffe tuba tuli gesturing organizations zino they are non-profit. So nze nsaba gwalaba nti kyangu kiyingiro kikoleko nze nkubuulira nakulaga budget y'omwaka guno baspeaker okubasasula obudde ngenda bufuna ndowooza wiiki eri ejjange ejjewo evuddeko tujja kujja twogere naye nze nsaba community nti tutambulye wamu bwe tuba tufunye issues oba zaaki tulina abakulembeze abatutwala mu church neeno legal even leadership bamwami Lwasa ekyomukisa omulungi even an immigration consultant tubatuukirire tuleme kwekondeminga tuleme kwekuba ebintu byonna bye tuzimbi ate tubikole ki tubisuule ku ttaka kati so ebigambo byange byebyo bitonotono kwebaza abantu abajja ku conference n'abajja mu last summer dance kyetwakola kyetwasobola kyekyo ekyagoyinga wrong tubuulire nyigira kasimu tulabe engeri gye tutereeza enamba yange kweri eya 647 7401951 eye Uganda nayo kweri eno ye receiving a cent omuntu kabeere Uganda nga yagala kuligestaringa osobola oteeka kuno esente mu mobile money era yengeri gye tukola ki gye tu receiving mu registration eyo nga bwe mbagamba nti gwe tukozesa okukola ki okutegeka bannaye bwe kigana oba olina teekawo zizo tolina gwokubira ssimu so mbegayiridde kaye mbebaza omulimu gwe mukoze abataze ku Buganda Dina bannange twabadde ne Buganda Dina olunaku lwajjo tubasaba next year mujje mu bungi yesterday mwena abaakiise tubaaniriza tujja kukyusaamu munnanga kibeerenga kinene okusinga nnyo bwe kyabadde naye nga it was very massive abasobodde okujja mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi tulinayo events mu community nga 2 ezijjaawo tulina next week conference ya mukwano gwaffe Daffin eya cyber harassment ndowooza eri ku George Brown bweneemala conference tulina ka after conference kebayise relax and wine then after week eri tulinayo King Saha 18 tulinayo n'embaga ya mukwano gwaffe Samuel tulinayo ndowooza ne Fefe Busi 29 November so far mbagambe baleta obulango yes sebo
mu discussing tebalowooza nti gwe okutuula ku wano yes nti nabo nti bajja kutambula nga bw'otambudde entegeragana yaffe ne wasa ne mulongo nakato yanjawuloko okwo ku balala kati abalina obulango bwe butyo yes ate oba oluusi ndowooza batyo oba ne balowooza obamulira bagezi bikola ku community okibulira bagezi olaba nakato oba wasa ng'akoze ekintu ng'akikoze naffe ebyabwe birala nnyo kubalala so nze mbasaba banange abasajja bano baliwo okutuyamba okulaakulanya komite yaffe tubakozese kuba guno gwe muzindaalo gwaffe mwebalenye mwebalire ddala mulongo waswanga bulijjo registration ya conference yaffe ey'ogwokutaano yatandise mental health and disability conference yammwe yatandise nkubira kasimu kubira mulongo nakato ya May wiki esooka Bwana Kayendoza lete tugenda kola ku gundi ndala show ya federa ya bugenze tusuubira nti ekibiina kya NUP kigenda kugenda mu weekend kigenda mu Buganda region right so we tufunyeyo kakaddawo wakati nga we twakola ku Zoom we twajja luli abakagaba ticket lino mbadde off so wonna we tufuniddewo kakadde tujja kubate nga tubatuuka mpola mpola ane kwebaziza nnyo sebo olwaleero obusomesa bwakaye nange kennyini bunneewuunyisizza kubanga we salute you The Answer Channel, a solution to every situation.